embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula tusuubire buli muntu yenna asobodde okuba ate nga awuliddeko emboozi etambula eggulu buli mwana muto mukulu yenna asobodde okuba ate nga awulidde ku mboozi zonna ezitambula eggulu oyinza okwebuuza buli kadde ng'aleeta mboozi za Herman Basudde za kafeero mu famire ezo mpola ekyo nakinsonyiwa okuleeta amawulire ago kuba ge gabeerawo mu mbeera eyo nga bwesobodde okutambula olunaku olwaleero nno olunaku lwabadde ndowooza lwajjo wiiki eno yonna okutandika byonna bisobodde okuba ate nga bitambula of course n'embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula obudde buno emboozi y'eggulu efuuse ey'eggulu abayimbi wabaddewo abayimbi abato wabaddewo abayimbi abakulu abayimbi abakyala abakadongokamu ababande gamba nti ba DJ ba promota bonna basobodde okuba ate nga bikokkola akasente akava eggulu oba oliawo eggulu kavayo naye abantu abakafuna be babeera abakyamu oba mu mbeera eyo bapromota abafuna akasente abamu bakyakomplaininga abayimbi abatuufu abagamba nti akasente bakafuna kati embeera wejjidde akadde kano ye mukyala gwe bayita namwandu Herman Basudde asobodde okuba ate nga yeekubira omulanga eri ab'amawulire okubategeeza embeera nga bwetambudde tutegeere ekituufu kyeki kuba omukyalo ono yategeeza embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita DJ Kikofira nga yakulira abayimbi bakadonkamu mu ggwanga Uganda omukulu ono yasobola okuba ate nga bamukwasa akasente okuva wa Jerusalemu Sale nene yeebuuza famire ya Herman Basudde DJ Kikofira yakola etya Matiya Luyima bo baafuna bannakakaawa akasente baakafuna ne beebuuza namwandu Herman Basudde n'abaana ba Basudde abayimbi Nakitto yali muyimbi era waali era nga kigamba nti baali bagenda saidi z'eggulu eyo mu mbeera ng'etambula oba oliawo ng'ategeeza abayimbi akadonkamu ndi nabo mu mbeera eno bino si byange namwandu yabitegeezeza Aisha Nakitto ng'agamba nti omukulu DJ Kikofira yali akasente kaabwe oba yakalya oba takalyanga ne tekatuukanga ate abamu bo baakafuna Aisha wuuno alombojja ensonga balamusizzaako mugyebale ebyibakooye eyo manya gange nze Aisha Nakitto namwandu wa Herman Basudde ndi mukyala muyimbi wakadongukamu nakinku star emirimu gyo tetukyagiina lwa nsonga nti obulwadde buno obwajjawo emirimu gyaffe bagiggala olwa covid kuba twali tukuba ebivulu nga tusobola okubaawo ng'abantu naye kati ensi tuli mu kupampana bupampanyi ye mukyalo oyo gwe bayita Aisha Nakitto wuno nga tubuulira byonna tutambule mpolampola owulire kubanga ye agamba nti ensonga zamusobedde ensonga z'eggulu wulira DJ Kikofira baamutuma abayimbi bakadonkamu babategeeza nti twagala DJ twagala abakulira ssentebe era ssentebe waabwe ye DJ Kikofira baamusindika nekyeyeebuuza DJ Kikofira famire y'Abasudde ki kye yakkola kyekibuuzo bo kye basobodde okuba ate nga bantuma okubuuza DJ Kikofira program eyogenda eggulu njiwulira naye sigyenyigirangamukko kubanga lwansonga nti jeno basooka ne bagendayo jeno kati nga ffe abakadonkamu n'agamba nti muyina kuleeta mukulembeze wammwe so si buli muntu ng'omukulembeze oyo yalina okujja naki nettu lyaffe bamuyita DJ Kikofira DJ Kikofira ndowooza omumanyi buli omu amumanyi amutegeezezaako abafamire y'Abasudde Aisha Nakitto wuuno agamba abafamire tebafunangako wadde n'akamu n'akasente n'ate nga DJ Kikofira sente eggulu zo zaavaayo yazisuula kaluma yazisuulawa etujeno yali tuwa bakadonkamu naye sanzu ffe aba Herman Basudde tetwafuna bwe ŋŋamba enju ya Herman Basudde nambadde ŋŋamba ffe abayimbi so si famire ye ate bayimbi ya Kikofira awo si yaba abaleetera nze ng'omuyimbi saafuna sente ezo ndowooza ne muwala wange teyafuna nga bayimbi bannange baafuna aya baasi teyafuna wadde ayaya Nakatto muwala wa Basudde naye agamba nti akasente oba Kikofira bamukola ki bamwetondere olaba ne sente ez'obwerere Jenosale ze yabawa nekiki Nakatto wuuno agamba abatuwuliriza mwenna mbalamusaako nti musiibye mutya manyi agange bampita Nakatto Luusi Basudde ndi muwala w'omugenzi Herman Basudde ndi musika w'omugenzi Immaculate Nabiryo senga wange gwatunyiga ebyaddala nga wenkubira ku maama bannaaye gweoyimiridde otya nze nga biganye nanti bwe zaatulaba ensako y'abayimbi bagamba bagijjayo okugiwa abayimbi bayimba ekigambo ekyakozesebwanga twajja okugiwa abayimbi abayimba ye
kubalamu ye muzeeyi Sebatta banno baba muzeeyi Mukaabya ne maama yennyini Aisha Nakitto be bamu ku baayimba kuba baaleetanga ennyimba nga nkadde sale agula nnyimba ez'abayimbi abayimba ekitegeeza baamanyi talinze Nakatto gwatannaba kuwulira oba aya basi ne muwala wa Basudde agamba teyafunako wadde ku nnyimba enkadde ze baagula oba olyawo omukulu Jenosalimu Salaka sente ke yabawa bagambye nti bo tebaafunako wadde n'akamu yabasuubiza buli kadde abasuubiza balinze bakooye ne bagamba covid baamuvaamu yabawaayo emitwalo 10 covid ng'atandika naate nga bali baafuna endala omudidi omungi abatuwuliriza mwenambala yennyini ng'omuntu eyazituwa yennyini nga kiyamaani waffe eyazituwa tiziina gye zaava zaali sente ze sente benna namukubira oba yennyini ne mutuukirira ng'omuntu naŋŋamba nti abataafunye mujja kufuna waliyo ezijja ze sinnalaba zaali nnyanyonyi simanyi zito zireka ziri ku nfudu nentuula wano nga nninda bagamba eby'omugezi eby'omusiro omugezi yakola atya ezo ngero z'abajjajjaffe bazigera omukulu omukyala Aisha Nakitto wuuno agamba nti yeewuunya kubanga Herman Basudde yayimba naye olw'embeera nti Herman Basudde oba yafa gwe baali basinga okutya Aisha Nakitto bamuyisa buyisa maaso kuba yeewuunya Matiya Luyima yafuna nakakawa baafuna akasenti akangi ddala bye mwawulirako okuva ewa Jenosalimu Sale n'agamba nti naye omukulu ono gwe baakwasa ekisawo oba lwakuba nti nange yali ankulembera omanyi omuntu akwasa ensonyi bw'avaawo yagala kubanga kangeze mwami Luyima ne nakakawa baafuna singa Basudde yaliwo ne Nakitto yalifunye bwenti bwe nakivuunula neŋŋuma aya basi agamba yaguma bugumi naye yeewuunya kuba abalala bo baafuna era wanaasobodde okuba ate ng'akubye omulanga asabye Pulezidenti Museveni ayambe waakiri ebivvulu biggulwewo olw'embeera nti bakooye obusabiriza abayimbi basabiriza nnyo bikooye wuuno agamba naddala muzeeyi wange Pulezidenti Museveni bannaye Basudde yaleka ettafaali ku ggwanga lyaffe Uganda nsaba wali muzeeyi nkusaba kutudduukirira ate n'ekirala muzeeyi era oba nfukamire muzeeyi tusaba ffe ote music waffe otute abayimbi lekeraawo okusabiriza twali tusobola okwekolerera ote ebivvulu muzeeyi tujja kwegenderezanga kikubo bwe bakola naffe tujja kwesobola okwegendereza obulwadde buno aya basi bw'asaba nenge embeera nga bwetambula musobodde okuba ate nga tubulidde ku mbeera nga bwetambula ennyimba za Herman Basudde yonna ku Spotify gye ziri ku iTunes ennyimba ezisinga gye ziri ku YouTube abaziryamu agamba nti ye talyangako wadde tebaziryangamu wadde olw'embeera nti tekinologiya zaakula embeera eno bagambye nti bagezzaako okuwandiisa ennyimba bawandiisiza ennyimba 57 eza Herman tetumufunangamuko tubadde tetuminaako control naye gavumenti yaleese etteeka nti buli muyimbi awandiise ennyimba ze kale ennyimba twaziwandiisize za Herman Basudde ne batuwa obwannannyini bwazo mpozi kigenda kutandika butandisi naye ng'emyaka gino gyonna 24 abadde ayagala nga yeyeeyimbi kale ate era nagaseeko na zino ze yayimba ne Pawulo ne Kasozi ennyimba ziwulidde zawandiisiza agambye kati anaddamu okuziryamu naye abaana nga baziriddemu sente era nga yeekokola agambye nti DjKikofira yamuwa emitwalo 10 gyokka n'ate nga Jenosalimu Salaka sente ke yabawa kasingawo ne ku mitwalo 10 oyinza n'okukakubisaamu ezo zennyini teyafunako wadde n'akamu Jenosalimu Salaka yina we yawa abayimbi bakadonkamu emmere era mbu tezaatuuka ne weebuuza akulira ekibiina ky'akadongo kamu tavangayo kutegeeza bantu mu mbeera eno Aisha Nakitto naye kwe kwekubira omulango oba olyawo nga ye kale Basudde wadde teyalifunye ye kale yayimba lwaki tafuna DjKikofira lwakuba ofuna obukulu anti akuwa obukulu akuwa kulya oluganda mulumanyi bulungi nnyo sitera nnyo kwogera naye mpozi wano muggalo guno oguzzeewo guno gwe tulimu kati yatuweerezayo emitwalo 10 egya covid tuyambeko abayimbi ffe abakadongo naye nga ziri bannange baafuna eziwerako naye nze saazifuna simanyi lwaki basitaate nga be